Basabo ne bannyabo amanya nze Diana Ntamu nga ndi musomesa ku Makerere University Business School e Nakawa nesimye nnyo okubeera ku Bukedde TV1. Omulamwa gw'olwaleero life skills mpozi mu Luganda kye twandiise ebintu bye tukukukamu oba ebintu ebyo bye tutasomeseddwa mu kibiina katugambe nga mu secondary school oba mu university so nga ate ebintu ebyo bikulu nnyo mu ngeri omuntu gy'abeeramu mu nsi eno n'agenda mu mirimu okwekozesa oba oliawo nga bamukozesa. Ebintu ebyo bw'obeera nga tobirina yadde nga gw'ogamba nti wakubuka mu kintu kimu oba ekirala kizibu nnyo okubeera nti mu bulamu osucceedinga. Ebintu ebyo bya njawulo ate bingi kisinziira omuntu ky'abeeramu. Okugeza okubeera omuyiiya. Oyinza okubeera mu kibiina ne batakusomesa kubeera muyiiya naye ng'ate bw'onoofuluma n'ogenda okwekozesa emirimu gyo oba nga bakukozesa ojja kusuubirwa okuba nti mu bulamu oyiiya. Lwaki oyiiya? Oyiiya kubanga ebintu bikyukakyuka, omulembe gugenda na kuyiiya. Kati oyinza okubeera ng'otandise bizinesi yo naye nga toyiiya. Ebintu nga bwe wabikola okuva mu January bw'obikola paka mu December tolinayo kapya k'oyiiya, tolinayo kapya k'okolera bakasitoma, kwegamba ebintu ne bibeera bizibu nnyo. Ekirala okukwatagana n'abantu. Tulabye abantu bangi nnyo oba oliawo nga yeetandikidde bizinesi ye ng'agikola naye nga muzibu nnyo mu nkolagana ne banne. Kiyinza n'okuba nti olina omulimu gw'okola ng'olina ku mulimu gye baakutwala okukozesebwa naye nga tokwatagana n'abantu, kwegamba ekintu ekyo kikubeerera kizibu nnyo. Bakasitoma tojja kwogera nabo bulungi. Kati oyinza okwesanga tulabye abantu bangi nnyo abatandise bizinesi zaabwe naye ng'abantu abamu boogera bulungi nnyo, bakwatagana n'abakozi baabwe, bakwatagana n'abantu ate era be bavuganya nabo. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Buli lw'okwatagana obulungi n'abantu bakuwa amagezi omanya engeri gy'okukolamu ebintu byo okusinga ku ngeri gy'obikolako. Bw'obanga oluusi katugambe abantu abamu abalina bizinesi abakozi babadde bakubba ni bw'obeera ng'okwataganye nabo bulungi ate abo bennyini abamanyi ababbi be bajja n'okubuulira. Kwegamba okukwatagana n'abantu tebajja nnyo kikusomesa naye ng'ate bw'oba ogenze wabweru eyo kyekintu ekigenda okubeera ekikulu ennyo gw'okuba nti osobola okugenda mu maaso okukola ebintu byo ng'obitwala mu maaso. Njagala njogere ku ngeri gye twogeramu n'abantu, communication. Abantu abamu twogera bubi nnyo ne bannaffe, okwogera mu bigambo oba n'okuba nti tucommunicatinga mu ngeri gye tukolamu. Oluusi ebintu tetubyogera naye ne tulaga bubi. Kati nnyinza okuwa ekyokulabirako. Ogenda n'oyingira mu bizinesi y'omuntu n'alyoka akutunuulira bubi nnyo, n'omubuuza ekintu n'akugamba ffe ekyo tekiriiwo wano, n'akuddamu bubi nnyo. Yengeri gye nkugamba gy'owuliziganyaamu n'abantu. Oluusi kiba mu kwogera. Bakasitoma twogera nabo bubi. Oli n'ogera n'akugamba oba togula lekayo. Bizinesi tosobola kugijja ku weeri okugitwala mu maaso naye ogenda n'osanga bizinesi z'ennaku zino ate abantu abamu ebintu babikola bulala nnyo. Batukubira ne ku kasimu ne bakuweereza ne ka message ne bakukulisa omwaka ne bakulaga nti bakufuddeko. Ekintu ne bw'ogenda n'osanga nti oba tekiriiyo oli n'akulaga nti afaayo. Ekintu ekyo tewali ajja nnyo kikusomesa naye ng'ate kyekintu ekigenda okukwawula ennyo ku bantu abalala abakola ekintu ky'okola. Kale nze ndaba nti ekintu ekyo kikulu nnyo. Njagala nnyo okutunuulira ku ngeri gye tusalawo n'okusalawo, decision making. It is a very strong life skill. Nti tulina okumanya mu nsi muno buli kye tuba tukola okumanya osazeewo otya. Abantu abamu tukola ebintu paku. Ntegeeza ki? N'ogamba ekintu kizze munnaakoze kiri n'oga naye kankole kino. Tosoose kunoonyereza lwaki nkola munnange kyakoze. Tosoose kutegeera bizinesi yo bulungi. Nze nina abantu bemmanyi n'atandika bizinesi eri, n'atandika bizinesi eri, n'atandika bizinesi eri naye nga tasoose kulaba ddala lwaki
akola ekintu ekyo. Owulidde? Kwegamba okusalawo kitwala emitendera n'omanya kiki kizibu kiri luddawa nkikoze ntya n'olaba kwegamba ebintu ebyenjawulo bye walisaanye okukola nga tonnasalirawo ddala kubaako nakyokola. Kale kwegamba n'osanga nti abamu tukeera ku makya buli lunaku tugambye tugenze okukola naye ng'ebintu bye tusalawo bikyamu. N'ogamba nze bannange mbadde mu bizinesi emyaka 2-3 naye ebintu kubanga ebintu byo okusalawo okwo kubi. Tebajja nnyo kikusomesa. So nga ate mu kukola emirimu gyo wano ebintu by'ogenda olaba buli lunaku by'okola byali badde bikuwa ekyokulabirako n'omanya engeri y'okusalawo okutuufu. Mbadde njagala okwogera ku kintu ekirala. Mu bulamu buno bwe tuba tukola bye tukola tusanga ebizibu naye teryakuyigiriza ebizibu obiyitamu otya. Okiraba ebizibu obiyitamu otya. Otandise bizinesi bakasitoma tebajja. Otandise bizinesi abantu bagikopye. Otandise bizinesi ofunye ebizibu ebirala. Kwegamba n'olaba nti obulamu bufuuse buzibu. Abantu bangi nnyo abatawaana mu mirimu gye bakola. Naye njagala nkutegeeze nti teryakuyigiriza abamu kye tuyita stress omuyitamu otya ate nga gwe wennyini gw'olina okugijjamu. Kati ogenda neweesanga nti bizinesi zino nzibu kukola. Ogenda n'okola ekintu abakozi byebakola tobitegeera. Abakozi ne bakubba. Sales ne zigoinga down buli lunaku ng'olaba ogamba bannange nzigalewo. Njagala nkutegeeze nti buli muntu yenna gw'olaba akola bizinesi wano akola obulungi ayise mu bizibu. Era skill gye balina gye bayize okuyita mu bizibu ebyo. Olina okubeera olina okwegumya. Olina okuba nti olina essuubi. Olina okuba nti okola ebintu ebyo buli lunaku yadde ng'ebizibu ebiri ebikutuusa ku ekyo ky'oyagala. Tewali yatugamba nti ebizibu tetujja bisanga. Tubisanga. Naye ebizibu engeri gye tubikwatamu yesalawo engeri gye tukola ki gye tusucceedingamu oba gye tukolamu ebintu byaffe obulungi. Era buli muntu ajja kubuulira nti olugendo lwange lwentambudde si lwangu. Oba owulira kino abantu kye bagamba nti gyenvudde oyo abeeramu obuwonvu n'obukola ki n'obuko. Kati era okuyita mu bintu ebyo kyekisobozesa omuntu oyo okuba nti osobola okutuuka ne mumuyita n'abawa sitori ye. Akalowoozo akasembayo eri abalabi ba Bukedde TV njagala kubagamba obulamu ffe tubwekolera. Togambanga nti gundi tampadde kino, maama taata omusomesa omwami wange oba omukyala wange oba gavumenti tenkoledde. No. Obulamu gw'ogenda obwekolera ng'okozesa ebintu ebyo byemba okwogerako. Olina okukyeteekamu n'ogamba nti nze kino kyenjagala okukola, kyenjagala okubeera, n'olwekyo ofuna obukodyo. Naye ng'era ekisinga obukulu ennyo kyenjagala tuyige nti abantu be tubeera nabo be tukola nabo bali willing okutuyamba. Tukozesa abantu. Ffe tutamanyi kukujja mu bantu kye twagala. So nga ate bw'okwatagana obulungi n'abantu b'okozesa oba bw'okola nabo ogenda kutuuka ku ekyo ky'oyagala. Bye bine bifa mu kanyomero kaffe akakalowoozo k'ebyenfuna. Obwesigwa n'okukuma omukwano kintu kya nkizo nnyo mu bizinesi kubanga buli lw'okola bakasitoma abo kye baagala kibawa essuubi nti by'okola obitegeera era ng'ofaayo ku ebyo bye baba beetaaga okubituukiriza mu budde. Yene ebbeeyi y'ebibanda by'ensimbi mu butale obw'enjawulo weekend. Ebbeeyi ya siringi mu butale obw'enjawulo dola ya Amerika egula 3,762 n'etundu 3,772, paundi ya Bungereza egula 4,992 n'etundu 5,500, euro egula 4,305 n'etundu 4,361, Kenyan shillings egulwa nusu wa 37 n'obutundu 12 n'etundwa nusu wa 37 n'obutundu 22. Tanzanian shillings egulwa nusu emu n'obutundu 65 n'etundwa nusu emu n'obutundu 65. Tukujjukiza nti emiwendo gino gikyuuka buli kadde. Ebbeeyi y'emmere mu butale obw'enjawulo.
kiro y'ennyama ebadde ku mutwalo gumu wetwogerera ekyali ku mutwalo gumu. Kiro ya kawunga ebadde ku 2,000 eri ku 185. Kiro y'omuceere ebadde ku 425 eri ku 435. Ate by'ebinyeebwa ebadde ku 5,500 biri ku 5,405. Kiro y'ebijanjaalo ebadde ku 3,000 wetwogerera eri ku 3,500. Enkota y'ettooke ebadde ku 2,725 eri ku 2,315. Kiro ya kawo ebadde ku 3,885 wetwogerera eri ku 4,705. Eddebe lya lumonde eribadde ku 2,000 liri ku 2,214. Ate obummonde obuzungu obadde ku 2,000 wetwogerera buli ku 1,700. Bizinesi yonna oba ng'ogitandika ebeeramu okusomoozebwa okw'enjawulo, naye okwagala kw'olina eri eyo bizinesi kwe kukuyamba n'osigala ng'okyagirimu n'ogifuula ey'enjawulo. Tofa ku bintu by'abantu bye boogera nti probably bizinesi tekola bulungi, bizinesi ekuswaza, wabula tunuulira ki ky'ogenda okugijjamu. Obadde mulabi mulungi owa program Ensimbi n'Emirimu, nange Omumbejja ndagirwe Lailah, atakuumira mpeera abankuumire. Mweraba.